Joyogedde naye mukulu Kaddu Mukasa embeera gye tulimu si ya bulijjo. Tuwugira mu nnyanja gy'olaba erimu lukwata erimu goonya. Toyinza kuwuga ng'ozibiriza amaaso kubanga otya amazzi okugenda mu maaso okusiiwa n'omunnyo. Bw'olaba ennambika y'etteeka lino mu bwayiro bwonna n'etteeka kye ligenda okukola waliwo obwangu obw'enjawulo obwetaagisa. Era kubuuziza mu bwangu obwo bw'oyogedde kulinga ndetteeka mulikoledde Kyagulanyi ne banne. Era Attorney General anedda ssebo Attorney General yalambise bulungi lwaki etteeka lino lirina okuyita. Tuli mu masaŋŋanzira, tuli mu kaseera akalina okutereeza ebintu. Constitution yafuluma mu 95 okutuuka kati tewaddewo tteeka. Naye embeera eya social media ey'ensi nga bw'ogiraba twetaaga etteeka lino liyite. Naye ennyinnyonnyola ya Attorney General Speaker ajja giteeka mu Parliament. Abakulu bonna ogambye ne mukulu Mulema Manyoni ali wano ab'oludda luli oluvuganya alhamdulillah ffe gye twava nabo boogere nga bakiikirira ebirowoozo babirabye. Ekyakwewuunyisizza bwe kyatubeera mu Parliament ndowooza naawe oyinza okuba kirabye. Hall conference room yajjudde n'ebweru ne bateekawo entebe. Ekitegeeza nti waliwo obuzibu obukola ki obubaddewo bwe tubadde tetulaba. Ekintiisa obuzibu obwo naye mwe mubuwadde ennaku. Wiiki 2 emabega walaba ku kisaawe omuntu yajja ne $10 million 10 obuwumbi 35. Kakati ekikyokka $10 ezo obukadde 10 ogira okireka kuba kireese debate nene mu ggwanga. Anti kywakiwagala etteeka. Kyengamba kireese debate nene mu ggwanga. Nti kabadi. Mbu kabadi. Anti kyetwagala. Kuba bw'olaba byonna ebigoberera ebiriwo bye babuuza ebibuuzo ebibuuzibwa naawe nga munnamateeka ebibuuzo ebyo osobola obbibuuza nga tebirina ansa. Ekyasente ezo tukireke. Waliwo ne yaŋŋambye nti ako kabadde kabadi basobole okuyisaawo etteeka lino nga balaga nti mulaba omutaka yazze n'obukadde 10 obwa $. Buli omu nga yeebuuza ewaabwe bakkiriza omuntu okutambula n'obukadde 10 ati bye twagala okulaba mu Uganda zayingidde zitya security y'oku kisaawe egamba tetwabitegeddeko eyo debate nene. So mu mbeera eyo ssebo nze nsaba abantu bagume etteeka terizze kutunulira muntu omu lirizze kutunulira mbeera awamu ssebo. Honorable Abdallah Kiwanuka buuza ku bantu ye mubaka wa Mukono North ate ye Mulima Mayuni Kayongo